Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, kale. Joe wali omukyala mutanaamu yatukubidde essimu wano ayagala tukubire bbaawe namuyegera amukebera obulwadde bwa mukenenya ne bamusanga nga abulina ngelwala agenda okugenda mudde bamuggyako omusayina nga nti munnaye olabika nga wayoola n'atandika eddagala agamba nti amaze emyezi 3 omwami nga tajja waka omwami oli yalina omukazi owokubiri nga bali babiri naamwasiisira agamba nti omwami yeyansiiga obulwadde kabeere lubaale kajibe mizimu abamuulidde gye tukakasiza bagamba nti omwami ye yabunsiiga omwami wange mumanyi mwenzi muzibu omwami twamukubidde n'atugamba nti nsobola okujjawo ku biiti ne muntwala ne batukebera zibadde ssaawa nga 5 n'eddakiika nga batuuse ssaawa 4 ne banyumya bulungi nnyo munnange nga tebanyumya nako thedi bwe ntuuse ne mbagamba waaye mugamba mutya biki ye gwe omwami nti ono omukyala nti ye nga tutuula mu mmotoka amazima sijja kulimba amafuta gabadde gange agatutambuza naye ez'okwekebeza omwami yasasudde mulabye akasente alabika akola ki alinamuko kutooke ayagadde n'okunjokyawo n'eŋŋaana ge mazima era muge nti nze nkoleraani mukama guno mulimu gwange atumaliriza bwetumaliriza ebigambo bibaddewo bingi kati matoka ku nsonga naye zitambulira kibadde omukyala mugambye nga tumaliriza ngenda kukubira essimu gwe nga ggwe onnyonnyola ensi nze nneme kunnyonnyola okitegedde ye kimuveemu yera nga nti oke ojja kukuba essimu ejja kubaako kanjiteekemu nabuuza atunnyonnyola nga bwe bibadde nze luza okusinzi manyi era nzifunye nzitegedde kati oyagala ye abazoogera ye nga ye ntegerera abayeyogera era tulabe susino tugambako opapa nnyo opakuka guma kabuguza omukyala takwata kamuddemu okay warakabuguza kyengenda okukola kankubireko ku mwami ng'omukyala gyalabika aganye simanyi njogedde naye bulungi nti ngenda kukubira naye yalabikanga kale kankubireko oba tagirina oba kika mu kankubire ku mwami
mwami Kizito Wangisolo sebo je baliko kasona je baliko ono kadima ku beat munange kadima ne yanza ngesebo ne yanze amina kulikayo sebo olede webale nnyo webale dala amina sebo tubadde kirungi nnyo kulikayo munange nvuddeyo nawe webale okubeera omusajja omuvumu ate omugumu kuba kyenjagala okukakasa nti tonkaluubirizaako omukyala mukubirako wano naye takwata kuba naye jjukira twamaliza nga tugamba nti ngenda kuddamu twogere ku mpewo naye takwata ssimu ananga alabika yenyini aswadde wangi yalabika aswadde buswazi kubanga naye tumaliriza nga ngambye nkubira nja kukwata biki nga ndaga ng'omugumu ye kyekakasirabika aswadde era bwebale nnyo sirida ozeemu n'omuwulizaako nzizemu ne muwulizaamuuko era nampeza ne mu voice note namukamu nekakuwerezaako nga njagala okazanyira bawuliriza bakawuliriza bulungi esebo kakati naye tugenda kukola tutya kuba kati tukizudde njagala obuulira abawuliriza bano obagambe ki ekivudde mu musaayi amazima ebivudde mu musaayi simanyi nsobola kwebaza kubanga ekinyambye amazima naye yennyini yabadde alowooza nti naye ndi mulwadde nekisanga nga siri mulwadde yeye mulwadde genda kuddamu kubeera naye kasigaze omukyala wange onoomu gwe nnineewo newaka mpumule kakati tutogenda kuddamu kubeera naye obuyambi ogambye era otubadde wali ogambye nti ogenda buwa abaana ngenda kusigala nga bawa obuyambi n'omukyalo omuwa obuyambi naye yennyini ngenda kumuwa obuyambi ogenda bumuwa naye ye mumwesonyimu ebyomukwano ogambye nti biriiwo ekyo kyogeredde eri era omukwano tewali taata omukwano tewali kuvaawo muganda wange kakati mwami Kizito nsaba otuukiriza obuvunanyizibwa nga bwe nkulabye oli musajja mulungi tolina mutawaana era mukama wange ngenda butuukiriza mukama wange kintu kyondaze ntwala obwesigwa bange nga bwe mukuwadde mpadde obubo nange mbenjagala okuwa kakati biki byagambye ebyo bimwogedde bimbadde mwogera kati genda ka voice note ako enkusindikire kwa WhatsApp okawulire nkawulire esebo kale tweyanze nnyo sebo tweyanzeege kankawulire ka voice note nga bwongambye tulabe mukama kumbe wangi BTFM amina sebo nebaza nnyo BTFM amina nnyo mwebadde ddala kale sebo kabuguza kale tuzanyira abantu voice note ndabe wano ndibazanyire tulabe mugambye ki Kizito kati obadde oyagala nkole ki wandeka mu nnyumba wali oyagala nkole ki oba ondekaawo naye nga gwe wansuula mu nnyumba gwe wabindeetera negye nafuna obulwadde nagendayo omulundi gumu saddayo nange saamanya nti omusajja alina obulwadde kati ate onfunaana gwe wansuula mu nnyumba oba ondekaawo naye kale njagala mpa obuyambi bw'abaana sigala ng'ompa obuyambi siina kirala badde nsaba olwa kankaddemu kupulire Kizito kati obadde oyagala nkole ki wandeka mu nnyumba wali oyagala nkole ki oba ondekaawo naye nga gwe wansuula mu nnyumba gwe wabindeetera negye nafuna obulwadde nagendayo omulundi gumu saddayo nange saamanya nti omusajja alina obulwadde kati ate onfunaana gwe wansuula mu nnyumba oba ondekaawo naye kale njagala mpa obuyambi bw'abaana sigala ng'ompa obuyambi siina kirala bwe tugenze mu ddwaliro sijja kulyogera mannya bagenze babakebera bababuuliridde bulungi results okuvaayo ng'omukyala mulwadde ng'omwami mulamu omukyala teyetaaga salya musango ssaawa zino ndowooza tumukubiriza amire eddagala liki ekisooka abeere mu bulamu obulungi obutambula alabika kimususseeko kati ndowooza byebyo abadde bammanja ndowooza kiwedde sijja kuba nga nkyongerayo tukikomye awo kale bannange kino kikambwe naye ng'ogendayo mulundi gumu gwogezeeko oba omwikakasizza otya abakazi naffe tuzuukusa obwongo kati laba wagenda lumu lukuleetedde wetetebbu nyomulongo gumira ku baana mira ddagala lyonnyabo gumira ku baana mira ddagala lyonga nyumulongo wakugambye ajemewo najja agambye nti bannange obwenzi lwaki teyayambala alabika yabijjukira luvannyuma munnange kati abadde yekangabiriza ati ndoza sirenda ntaka amusajja yalonsinga nyini kati kwokirabe naye ekirungi oli ku ddagala nate mubatolabye era olabye luvenji kyekola sibana esaagala mulumbe temulumba
temulu ako kadima oyala kutuweereza nze gye nikojja mu nnyindo bannanga abakazi mulimba omukazi wasazeeko omusajja ebigambo nawe bikuze ku matama bannanga ensi si nnyangu naye twetereeze omusajja mwagadde nnyo niye nange mwagadde nnyo naye omukazi kyeyakoze kikyamu nosalako omusajja ekigambo mulujjudde mbu yiye mulwadde yakuleetera obulwadde kale wawaaswadde kadi masa kugambye nze nakugambye omwami mulamu kuba omwami yayogezza obuvumu obw'amaanyi ate nno omukyala agumamira eddagala lyeguluma yaguzza obulwadde gwe bwenoonyezi mira ddagala mamamalinde ekawuko Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwebale kutuweereza ndabira kaboggozi oyo abanyanze Haji Kasuli Rashid ngambira kabowa bannange omukyala kakati yalabika yadde yeraliikira omwami we nti ayinza okubanga mulwadde naye kati omukazi akakasizza nti omwami mulamu waliwo omukyala kyemusaba yanyiikira eddagala baawe munnange yamuleka asobole okubeera omulabu alabirira abaana hajja tuwona zisigadde ndi Haji Kasuli mwami Kadima mukwano webale tuweereza amanya gati namponywa nekabowa muno ebivuddeyo bubi naye omukyala kyemusaba abantu bangi baba n'obulwadde obwo ebawangala n'emyaka 38 kasita oneekuuma n'otoyongerako bulala n'obeera ng'olabirira abaana bo nywa amataago ojja kubaawo olina okugondera omusajja okuba nga akulabirira nsigadde najja tinamponya ekabowa kabuguza kandabira nasazi Monica yateesezza atya wangi nabambi Kadima wabala omutima omulungi ogwo alla akikubalire bambi naawayanukula essaala zo kulikayo kulikirayo ddala mwami Kizito yongera okwekuuma naye Kadima yensi eno baga atusalanga gwakawala omukazi ngaagamba Kizito bwayenda fano yagendayo omulundi gumu mukwano kibi ekyakutuukamu naye kyobamanya ensi ndwadde nnyo yonna abantu tuli balwadde togwamu soobi sweetheart si gwasoose okubeera ne mbeera mukyala ali strong osobola olabirira abaana bo nasazi Monica uliridde bulungi nasazi Kadima ango kaboggoza mwebale tuweereza naye abakyala mulekerawo salirangawo mu busungu wasalirawo mu busungu olwokuba omusajja akutuddewo nti olina genda kwenda wona agenda n'oyenda kati olabye wajjayo so naye mulekerawo salirangawo mu busungu wanejjo wazze weekalakaasa omusajja mwenzi omusajja bikoze bitya omusajja yansiiga obulwadde kati bikomekereza gwe mulwadde bannanga abakyala mukakkanye okusalirawo mu busungu olwokuba omusajja akutuddewo tolina genda oyende tekirina kyekiyinza kwongerako mwebale tuweereza enzira amasoefe mutungu kikatonda ama esisobodde kufuna mujja mutuwira abantu bamwe mu kibimba kasulususa seconds 30 maze Kadima nange ankokawo sana bunakabu from nkobe na nyimba zina kubale 12 singo okwocha kubula bakwata kumira mpera sawa zino wetu tujikumekereza nkono ne kibimba for now musule bulungi mweraba